Oluvannyuma lw'okukwata Bishop olunaku lwajjo wali ku kitebe kya National Platform e Kamwokya ate omukulu Ssabasumba w'e Kampala omukulu Paul Ssemwogerere avuddeyo n'avumirira ekikolwa Museveni kye yakoze ne gavumenti ye bino ebikolwa eby'okuba nga wamba bannansi n'abatulugunya munnange n'ababuzaako we batuulira n'abamalako eddembe lyabwe era bw'atyo n'abafuula ekitagasa. Ssabasumba Paul Ssemwogerere binene ebigambo abyogedde nga mukawuku oluvannyuma lw'akatambi akafulumye wali olunaku lw'ejjo akakutte nga bakwata omusumba ddala eyabadde gwe balaba nti musajja wa kitiibwa, musajja munaddiini, musajja yabadde munnange bamukutte mu ngeri etategerekeka era bwe batyo ne bamwambulamu ebyambalo bye yabadde ayambadde. Kyagalo negatteko nkulage akatambi kano akasinze okujja Paul Ssemwogerere mu mbeera era bw'atyo n'agamba nedda bino ebikola eby'okutyoboola eddembe ly'abantu yoseyite bwabula byagenda akola olw'okuba nti ye ayina missions zaaliko ezitali z'Abannayuganda era nga Paul Ssemwogerere avumidde ekikola kino. Kyagalo negatteko nkulaga akatambi kano nga omukulu Father yabadde azze okusabira abantu abaafa abawambiddwa n'abatulugunyiziddwa abadde baze okusabibwa. Munnange omukulu ono n'asalawo abamukwate. Mulabe olutalo lwennyini. Yes. Mmanyi mulina Katonda gwe mukkiriza. Abasirikale muweddeko mumanye babakozesa bukozesa. Bishop amanya nze Bishop Tomusange okuva mu Mityana North. Tomusange William. Nze Bishop Tomusange William Bifachi ngambeera mu Mityana North kulembera obuweereza obuyitibwa Joy Missions International Ministry. Yes, gwe ali mukundaba akaseera kano Kamwokya yasaliddwako tosobola tulina wasobola kuyita teri muntu gwe bakkiriza nga si w'amawulire. Yes, gwe kikyo mukulaba Kamwokya yasaliddwako teri muntu akkirizibwa kuyingira. Kitebe kye Kamwokya emmamba zisaliddwako era nga kikyo ne mukutegeezako gwe eyakatuuka ku Logiro TV. Yes, gwe eyakatuuka omwogezi w'ekibiina yawambiddwa dda Joel Ssenyonyi yawambiddwa dda ate bw'ova ku Joel Ssenyonyi ne Secretary General yawambiddwa. Yes, Secretary General yawambiddwa naye kiyinza okutegeeza gwe muganange have to pray God to bring a difference, God to bring a change, to bring a leader that will allow people to go for prayers. Ebigambo ebya Bishop ebyo byabadde bikaawu era byamuleetedde obuzibu mbu abaana bataagala kusaba batamanyi Katonda. Bwe bati ne bakwata Bishop waffe ne balaba nga ne bamusiba era bamusibye naye nga tubategeeza nti kano kakyali ntandikwa okugenda kwa Museveni nako kwengedde. Bagamba nti tosekerera nkwenku nga naawe owanise. Nalabye omukulu Bugingo ng'avaayo munnange ng'asanyuka ekya Bishop okubanga munnange yakwatiddwa naye nga gwofa kinensi olowooza nti gwe ensi Bugingo ogenda giwangula nawe ensi togenda giwangula kubanga bambi Bishop nawanajje n'omuhoozi beyaddaze kusabira abantu teyaddaze nti yazidde ki kwabadde kusaba naye mmwe ndookuba temulina nsonyi n'okusaba mu kansi okujja ku bannansi. Kale Mukama kasitana mwe yabawa obulamu era one time ajja basasula. Omusaayi gugenda kuyiika mu ggwanga Uganda. Pastor Bugingo bw'aba avaayo kyere ku katuuti ke ng'ali mu kusumba ndiga nawana President Museveni nawana General Muhoozi n'atakubibwa ku mukono bitongole byakwerinda. Kyokka basajja ba Katonda abamu bwe bagenda okusumba endiga nga balina aba opposition ne muvaayo ne mubakuba ne mubatiisatiisa byambalo byabwe ne mubiyuza.
ekintu ekyo kigenda kuleeta embeera mmwe ab'ebitongole by'okwerinda gye mutajja kusobola kukontrolinga. Bwe muba mutuuse kulinessa ng'abasumba abamu mubaleka ne bawaana abantu baabwe, abalala bo bwe baba bagenda okuyigiriza ne mubakwata ne mubatulugunya, ekintu ekyo kibi. Poliisi mwagala kutuleetera mbeera egenda okabya bannayuganda. Banange zinendiga nazo. Halo? Okubidde mu State House. Yes, ono ye Reverend yayiseemu okufuuka Bishop. President agala kwogerako nange. Muyiseemu bambi. Ye mukulu Your Excellency Buhaburuka. Webale kunjozaayo za ogenda ndi Reverend emyaka mingi kati bagenda kufulya kya Bishop. Nteddeko obukadde 25. Tweyanziza nnyo muzeeyi. Bwe mba nga ndi Bishop sina kwogera ku by'obufuzi. Soogera ku kibataka. Soogera ku corruption n'obuli bw'enguzi mu gavumenti nga ndi Bishop. Nedda muzeeyi Your Excellency n'okwogera ku Rumendiga. Soogera ku poliisi ng'etuntuza abantu n'okusiba abantu abatalina musango ba NUP. Nedda muzeeyi nja ojja kumpa emmotoka nga banteeka mu ntebe ompe n'obukadde 10. Muzeeyi sijja kubyogerako. Muzeeyi kyekyo, muzeeyi kyekyo, tubonga naawe, aleluya. Naye muzeeyi njagala abaana bange ina abaana 11 bonna bagenda government scholarship. Tumutenderiza Yesu. Muzeeyi kyekyo, muzeeyi nga nsanyuse. Sijja kuboogerako. Sente z'omu gavumenti bamuzibba muzibbe, nze nja kuba Bishop nga awuliriza gavumenti. Soogera amadwaliro agatalimu ddagala. Yes, muzeeyi sijja kukyogerako. Ku lunaku lwa kunteeka mu ntebe ojja kumpa n'obukadde 12. Tubonga naawe, tubonga naawe. Ni musimo ngokita. Muzeeyi okyaliko. Gavumenti ejja kukuwulirizanga, opposition be bamanyi. N'ekifo ky'obwa Bishop bwe yakimpadde. Reverend Kanoni Sereka Bright yabadde alina okuba Bishop naye wampitiddemu ne babumpa. Mbadde sikimanyi ne mu church ne corruption. Archbishop muntu wo mbadde sikimanyi munange muzeeyi. Archbishop naye akuwuliriza nange nja kuwuliriza. Kati njagala Kanoni Sereka Bright mumujje mu church All Saints Church mumutwale mu kanisa y'omukyalo eyo Bukonjo. Sagara nsemberere. Anti nange ndi Bishop ntandise okulagira. Nekirala muzeeyi njagala amafuta. Sijja kuvuga moto nga tiri mu mafuta. Awo nange sijja kwogera ku obulumu bubba tukimanyi. Obulumu bubbe nga bwe mwagala mu ngiro n'ebisanye naye nga nange ompadde amafuta. Tubonga nawe, sibo. Tumutendereza Yesu. Okyaliko muzeeyi. Muzeeyi tujja kufuga abantu bano. Ata naye temukuba bakazi, poliisi mugigamba abakazi balekera. Ojja kumpa ne airtime. Ebikazi mubikube temwa. Nze ndya kuba Bishop. Sijja nze nja kuba Bishop muka mulisi. Naye Bishop ndinjeka ne kale mukwano. Tubonga nawe. NRM juu muzeeyi ompulira. NRM juu. Nze nja kuba Bishop nga akuwuliriza.
naye ba bishop abakatuliki batera nnyo okwogera n'osensa abo bagambe balekeranga okwogera. Oluusi naffe tuswala oluusi bishop w'abakatuliki ayogedde nti ekibataka ate naffe tuba nange tuba tulina okubako kye twogera kubanga munnaffe bayogedde. Anayogera namusirisa waliwo yafa nga tutegedde engeri gye yafa. Kale mukwano bwe mba sibikoze ojja kugamba Archbishop abisazeemu. Anja kubikola tomugamba totawaana tabikola. Bayigwe buli omu alina ebibuuzo lwaki baganda baffe naddala abali mu nzikiriza bakyasirise n'ekigenda mu maaso ekyokuwamba abantu ng'essaawa zino bwe twogera Museveni yalumbye ne ba bishops era takyabatya enzikiriza zonna takyazitya olw'okuba nti ye alina ebigendererwa bye. Buli omu alina ebibuuzo bingi, buli omu yeebuuza nnyo, buli omu yeebuuza ne ansa tagirina, naye tugamba nti bonna babikole naye akadde kaabwe nako kajja. Uganda tegenda kubeeraawo nga atunulidde Museveni olw'ebigendererwa bye, era Uganda tegenda kubeeraawo nga tulinze Museveni kiki agenda okukola nga takyawana ddiini kitiibwa kyokka wamala ng'akiikiriza nti ayagala okubeera nga akola ki ayagala okubeera nga atwala nti no amaddiini wa Katonda nnyo. So Museveni ayambudde ekitiibwa. Museveni buli kimu akikoze Museveni takyalina kiddako. Tukkirize tumuwummuze mu mirembe.